po jako akawuwo enkera bajane police kutukwata nange summons zinzirira ze bampereza ndina sebo kyaddacho omubaka wa president e Kayunga Sempala Kigozi aliko watuse mu kutabaganya enjuyi zombiriri ezibadde zigugulana ku bwannannyini ku ttaka eriwezako square mailo 2 erisangibwa mu gombola y'e Kayonza mu district y'e Kayunga. Ttaka eria Bakigozi Musaazi ne Ajikatongole wabaddewo obutamanya naye ng'obutamanya obubaleetebwa ab'ebibanja. Waliwo enjawulo eri wakati wa Liz Ouna then Noli eyagaba Liz naye eyagaba Liz yali mu Mailoland. Gye buvuddeko abatuuze abasoba mu 600 okuva ku byalo 4 ebitudde ku ttaka lino beekubira enduulu eri baminisita bavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka okubataasa baleme ogobaganyizibwa ekyawaliriza minisita Sam Mayanja okulagira RDC, DPC, DISO wamu n'abakulembeze abalala mu disitulikiti y'e Kayunga okugonjoola ensonga eno bunnambiro. Gwe poliisi ogenda otya kugula bawundi nga tosemaze okusaba biwandiiko bya nannyini bikulaga nti oli nannyini kintu ekyo ate poliisi naye neesitukiramu nejja. Twatwala obuvunaanyizibwa lwaki nga poliisi etandise okukwata abatuuze ne bagalya mu ngeri y'ekifuula nnenge. Waliwo omusajja mukulu yaliwo oyo muzeeyi yagamba yakutukadde amabega gonna gaggwayo. To investigate and identify who has been a victim and illegally arresting the bibanja holders at Tindian village. Obutakanya ku ttaka lino bubadde wakati wa famire y'omugenzi Serwano Bulungu Kigozi bannannyini ttaka lino wamu ne famire y'omugenzi Haji Musa Katongole eyali ewa Yutoda nga bano baaweewako liizi kyokka ate oluvannyuma baali bagamba nti ettaka lino baaligulira ddala. Senga bano baagula kyonna ekintu kyonna ebintu byonna byonna byagala bituuka automatically nesitaati gye twasobye okukola Septemba nga bbiya ate yandibadde tekyasitandinga ku ki ate wozeza ekyama kyokiriirawo ekyamayiro ekyamayiro tekiriko nengeukekera mukala ojuliza amayiro bano okutuuka okussa ekikoowe kiddiridde abafamire ya Haji Katongole okwetema engalike ne bakkiriza nti mu butuufu tebagulanga ku ttaka lino nga bwe baali bakayana mu kusooka wabula balinako liizi egenda okuggwako mu mwaka gwa 2032. ettaka lyaffe balikakasiza nti lyaffe nabo ne bagamba nti na liizi tetutagaana era tugisuubira nti myaka 11 okuva leero ejja kubeera ejja ettaka lyaffe so tugenda bagunikiza tukwataganye bulungi. Tewaliwo wakibanja yadde omugo bagenda goba ku ttaka eryo kubanga etteeka likiragira kuliko babono kipansi kuliko abantu abaluddeko ebbanga so ng'ate nabano bali ku liizi yabwe eggwako 2032 ebulako omwaka 11. RDC Sempala Kigozi asabye enjuyi zombiriri obutanyigiriza batuuze abawangalira ku ttaka lino obutatakaganya babibanja era mbasuubiza nti njagendayo kwatagane n'abakulu ba landlords abaliwo mu kiseera ekyo then n'ab'ebibanja mutawana gusobola okolaki naye ensonga eyo tugimaze amakebule oluvannyuma tumaze okutegeeragana nga nabano abakatongole tebaagala kunyigirizibwa kubajjako bwannannyini bwabwe mu kiseera kino. Lwakuba ate abawangalira ku ttaka lino bagamba nti baasaliwako ebibanja byabwe mu lukujjukujju nga tewali nsonga nnambulukufu baweereddwa era kati nabo baagala ebibanja bibaddizibwe. Okutuuka mu mbeera eyo baatugamba omuntu okubeera n'ekibanja nga kinene musango awatali awo tugenda bagobako. Banaye ente zino zibaliira katugira tuteekawo kakasengenge okutaayiza ente zino obutajja mu bibanja byammwe byonna. Bayina bagamba oluvannyuma lw'okwata abantu omuntu omu omusinga nga alina abaana 2 3 ntawe gira oteekawo naye essaawa zino sengenge efuusa olukokobe teyagala kuvaawo bagamba nti ffe tuyitaawo. Nteza Kigozi ng'ono yaddukanya ensonga z'ettaka lino ku lwa famire ya Serwano Bulungu Kigozi alaze essanyu olwa RDC okubatuuza n'abatabaganya. Kati kituuseko bulungi RDC atuyambye bupangisa buli omu amanyi nti ndi mupangisa ono enannyini ttaka tukikiriziganyizaako bulungi era kiwedde bagenda kusigala nga bakola emirimu gyabwe naffe tugenda kusigala nga tulinda ekiseera kyaffe bwe kinaatuuka tugire. Kwezi Robinson ali wakati w'ensonga eno ku lwa minisita Sam Mayanja atubuulidde bwe batuusiza ensonga eno wamu n'ebigenda okuddirira. Abakatongole bakkiriza nti ku liizi basigazzaako emyaka 11 ate n'abakikoze baga nti tebalina buzibu era tebabagoba ku liizi ku ttaka kubali. Kakati Sempala Kigozi RDC n'agamba nti tewali muntu yenna akkiriza
okugoba abasenze abatudde ku bibanja byabwe era etteeka libalwanirira bulungi nnyo okutuula ku bibanja so ekyo minisita Dr. Sam Mayanja kyabadde alwanirira okulaba nga abasenze basigala mu bibanja byabwe nga batudde ate nga ne poliisi eddamu kubatawaanya.